Mbabazi agambye nti bagudde mu buufu n'olukwe olukulikiddwa bannakibiina kya NRM okubba akalulu kano okusobozesa Pulezidenti Museveni okuwangula. Mbabazi ono aludde ng'ali mu kibiina kino abadde nga akiddiŋŋana ntakera nga bw'amanyi obukodyo bwonna obukozesebwa NRM okubba akalulu emyaka gyonna. Look in the budget proposals they have made for next financial year, which have been presented to Parliament. They are proposing an additional allocation of 124 billion to police in the year 2016-2017, long after the election has gone. You get the point? Mbabazi agambye nti kiswaza nnyo okulaba nga ekibiina ekigambibwa nti ky'amaanyi nnyo ddala ate nga okwenyigira mu kubba obululu kye kikulembedde. Kino nagambye nti kiremesa bannansi okwesalirawo ku mukulembeze gwe beetaaga. Mbabazi ono ategeeza bannakisinde kya Go Forward nti abantu bonna abatendekeddwa nga ba crime preventers bamaze okuweebwa enkalala z'abalonzi, ekitegeeza nti balina ebyo byonna ebikwata ku balonzi mu buli kitundu. And when you are alive, they take you. When you are dead, they put D. The political commissars of the army, UPDF, have been given the same. And they are doing the same in their areas of operation. The question in your mind is the one in your mind. Why are they doing this? Ku nfunda eziwera abakola ku by'okwerinda abadde nga bennyigira mu mivuyo gy'okulonda ekigambibwa nti kisse nnyo okusalawo kw'abalonzi. Mbabazi ono alaze bulungi engeri olukwe luno gye lulukiddwamu okulaba nga ekibiina kya NRM kiwangula akalulu akajja. Nga ennaku ebulambale okulonda kuno kubeewo, ekibiina kya NRM kirabiddwa enfunda eziwera nga bagwaŋŋana mu malaka n'ebibiina ebirala nga batataaganya enkuŋŋaana ez'abo ababavuganya.